Agnes myaka 23 awamu ne baawe Kawuki Lawrence myaka 38 bano bakakkanye ku mwana waabwe ow'emyaka 6 ategerekeseeko nga Katumba Lawrence ne bamwokya omuliro nga bakozesa akambe naye nga bamulanga bubbi. Mama agamba nti omwana buli lwabadde nga bba nga taata abonerezaamu ye kakati yasazeewo omwana ono okumwokya asobole okuba nga awaayo ssente za kitaawe zagamba nti yabadde abbye. Abazadde babiri mu disitulikiti y'e Ssembabule bakwatiddwa poliisi olw'okudda ku mwana gwe bazaala Katumba Lawrence ow'emyaka 6 ne bamwokya omuliro nga beeyambisa akambe ng'ono bamulanga kubba $1,100. Abakwatiddwa kuliko maama w'omwana Tusaasirwe Agnes nga wa myaka 23 nga kitaawe Kawuki Lawrence wa myaka 38 nga bano bombi basangiddwa ku kyalo Rentale mu ggombolola y'Emittima mu disitulikiti y'e Ssembabule. Bano olukwatiddwa poliisi bagitegeezezza ekyabookesezza omwana. Maama w'omwana agamba nti yamwokyezza lwa bubbi ye kitaawe n'ategeeza nga bw'ataategeddeko kwokebwa kw'amaana ono nga naye yasanze nnyina yamwokezza dda. Mwokyeza lwa kubba ssente za kitaawe ate okumwokya mwokyeza lwagamba nti kitaawe afoosinga nnyo omwana niwaba akoze ekintu kyakoze ateekamu nze ningamba nti kamwokye nange nga neetaasa obwetaasa ku kitaawe. Mbijjako nga ntudde kubeera mbiddo nga mbitwalo mbakyeyemani omusango ogwo baganda okunyega nange wabizibbye ningamba takomyewo nti olukunyola essente ziddala yatuta omu 10 n'alunjogererako n'agala okunzita nalo omutwalo gwatutteko gwe nasigaza obulamu ningamba kamwokye omwana atake essente zaani eza kitaawe azireete ngula emmere gyalesandagidde kubanga singa omwana abbye essente nga wendi ne mugamba nti kwata omwana omwokye ekyo bwandibadde nga buva ku nze naye siina kye namugambeko agenda nagamba nti nno nze ntereka abaana obubbi terenza batendeko obubbi babeere nga bamubba nti era ajja kutuuka okunsuulawo olw'abaana bange obubbi waba takoze ekintu kyonna nti era wayokya n'amanda akola obusungu obunya ajja kutambula agende watatukoze katukoze atambula agenda nsuulewo n'abaana bange mbonebone n'ebyana byange ebibbi tyetazaala bibbi ebibbi nze era ze ebibbi byavudde ku kika kyaffe tyetazaala bibbi. Nze saabaddewo omwana eggwe yasose nanziwa olukumi ng'alugyemu mpale gye nadde nzigyemu nenzirekamu nembeesonyiwa essaaba kubi babadde babiri ne mukulu we. Abamu ku batuuze abayambyeko poliisi okwata abazadde bano bagitadde ku mbeera ya COVID-19. Nvumirira ekikolwa ky'omukyala okwokya omwana kubanga era mwana ate era nvumirira ekikolwa ky'omusajja okutiisatiisa omukazi ng'ayagala bulijjo okumutematema olaba ng'ekyo kyekiviiriddeko omukazi okwokya omwana we. Atugenza okutuukayo wa vice yatumutuuza awo n'atugamba ngenza omwokya lwa Kawuki kubanga yandaalise ng'agenda kumakya okukola singa aba tasanzeewo ssente ajja kunkola ky'anaasobola okunkola ye ssente zaakola ki azaagala. Akulira ensonga z'amaka ku poliisi y'e Ssembabule Kopolo Nasolo Gladys ayogedde ku nsonga y'obutabanguko mu maka bw'ategeezezza nti bweyongedde nnyo ensangi zino. So abantu okubeera waka awamu kwe bali batamanyidde kibaleetedde okubanga tebategeeragana bulungi nga balwanagana ate nga n'obwavu weebuli omwami bw'aba tasobodde kutuukiriza bintu byawaka omukyala kimuleetera okunyiiga bw'agezaako okusaba ebintu omwami nga balwanagana kuba amusaba ebintu nga tesente taziina. Bya kitongole ky'amawulire ekya Salt TV Omunnyo.